أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يرث الأرض ومن عليها وإليه ترجعون، والصلاة والسلام على من أوصانا بالتعلم الفرائض وتعليمها للأنام، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Okusoka kwa byonna amatenda amajjuga wa kitibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusaba Allah asse okusaasira n'emirembe ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, oyo nabbi yatuyigiriza okusoma ilimu yatulamira okusoma ilimu ey'obusika, ate n'atulamira okubeera nga ilimu eno ey'obusika tujigiriza ebitonde. Haifu yaqulu sallallahu alayhi wasallam, ta'allamul Qur'an, mwayigirize Qur'an, wa'allimuhu an-nas, ate mugisomese n'abantu. Bw'omala okusoma Qur'an n'obeera ng'ogitegedde, nabbi yalagira ate tugisomese n'abantu. Wa ta'allamul fara'id, ate muyigire n'ilimu ya fara'id. Wa'allimuha an-nas, ate mugisomese abantu. Lwaki? Nabbi yagamba nti fa innaha nisfu ilmun, elimu ya faraizu hafu ya kumanya. Allah bwakuyigiriza faraiz obeera omaze okufuna hafu kumanya obusiraamu. Lwaki? Waliwo ebigambo bingi ebyabamanyi. Lwaki Nabbi Muhammad yagamba nti ilmu alfaraiz nisfu ilmu? Olw'ensonga ti ilmu ya faraiz eno ye etunuulidde ensonga emu ya kufa. Saata ilimu endala yingira mu nsonga endala nyingi, eno eri. Ekyokubiri, elimu ya faraiz tetulina bwe tugijja soose erineemu, soosi yayo Qur'an, teriyo soosi ndala. Teriimu muntu kuteekamu nnyo kunyiikira kungi ng'etwamu elimu endala nti abamanyi banyiikira wano ne balaba endaba eno bweti. Elimu ya faraiz la. Allah chiyagamba, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam chiyagamba, kyekyo kye tuteekeddwa okubeera nga tutambulirako. Tamam. Insha Allah subhanahu wa ta'ala nga ebisiga tujjaga tubyogera mpola naye omuyizi yenna ali eyandaba ng'oyagala okusoma elimu yonna, si nsonga elimu ya fikihi, si nsonga elimu la akida, si nsonga elimu nahawu, si nsonga elimu albaragha, elimu sarfu, elimu yonna gyoyagala okusoma oteekeddwa okutegeera n'okubinena ebintu wammanga, kubanga ebintu bino bye tugenda okwogeraku wano wammanga bye bintu ebizimba ekintu ky'ogenda okusoma. Tamam. Kyetwogerako elimu gye tusoma, elimu al-faraiz oba elimu al-mirath. Eyitibwa faraiz oba eyitibwa elimu al-mirath kyeki? Elimu ekigambo faraiz min fariza. Kitegerekese bulungi, migabo. Kakati lwaki faraiz? Ekigambo kino faraiz asluhu faraizu. Asulu y'ekigambo, ensibuko y'ekigambo kino faraiz, asulu yakyo kiri faraizu. Faraizu. Kati kyajja kitya kifuuke faraizu? Ubdilat ya hamza. Ya eno ya ibagikyusa nefuuka hamza. Ubdilat ya hamza fasarat faraizu. Ubdilat ya hamza. Lwaki bakyusa ya ne bagifuula hamza? Li anna ya waqa'at ba'da alif mafa'il aw shibhu mafa'il fasarat faraizu. Olw'ensonga nti ya eno waqa'at yajja ba'da alif mafa'il, oluvannyuma lwa alifu ki? Lwa alifu al-mafa'il. Al-mafa'il yensonga lwaki eno ya tamma ibdaluha ila al-hamza, ne bakifuula hamza ne kifuuka faraizu. Kati faraizu jamu fariza, ligabo. Elimu ya faraizu eyogeraku ebyo birekeddwa omuntu ng'amaze okufa. Kakati mu bintu tubadde tugenda okwogerako ebikola elimu yonna omuyizi yenna byoteekeddwa okubeera nga otegeera. Ekisookera ddala alisimu, erinnya lya elimu gy'ogenda
okusoma isimu erinnya lya ilimu gy'ogenda okusoma fe ilimu gye tugenda okusoma erinnya lyayo eyitibwa ilimu al faraivu ilimu ya faraivu ilimu y'obusika ilimu etuyigiriza butya ebintu ebiba birekeddwa omuntu afudde engeri gyebeera nga bigabanyizibwamu oba oyinza ogiyita ilimu al mirathu yani ilimu al faraiv al ilimu al faraiv huwa al ilmu ya ilimu alladhi yu'rafu biha jetutegeera nayo alladhi yu'rafu bihi jetutegeera nayo man yarif ani asika wa man la yarif nani atasika wa miqdaru likulli warithan na buli mugabo musika gwateekeddwa okubeera nga afuna kye bayitaani ilimu al faraiv huwa al ilm alladhi yu'rafu bihi man yarif ومن لا يرث ومقدار مال كل وارث يا ilimu gyetuyiga nayo ani ateekeddwa okusika nani atateekeddwa kusika wa miqdaru na kigero kibuli musika kyateekeddwa okubeera nga afuna ekyo ekintu ekisookera ddala ku nsonga ku musomo gwaffe tukitegedde erinnya baliyitaani ilimu al-mirathi ekyokubiri kyetuteekeddwa okubeera nga tutegeera mawdhuuhu ilimu ya faraivu eno eyogera ku ki al-mawdhuu biki ilimu yo tugenda kwogera ku ki anda ilimu al-faraivu tugenda kwogera ku tarikati kyeki ebiba birekeddwa omuntu amaze okubeera nga afudde byani era biweebwani then n'ekyokusatu kyetugenda okubeera nga tuyiga tutegeerya mu ilimu ya faraiv ekyokusatu fadhuruhu obulungi bwayo omuntu ategedde ilimu ya faraiv alina bulungi ki ofuna bulungi tamam obulungi bwa ilimu ya faraiv omuntu abagize era omuntu abeera agitegedde abeera amaze okufuna haafu ku kumanya obusiraamu obwo bwe bulungi bwa ilimu ya faraiv n'ekintu ekirala hukumuhu okusoma ilimu ya faraivu kiramulwa kitya okusoma ilimu ya faraivu kiramulwa kitya al-ilmu bihi omuntu abeera agisomye farudhu kifaya abeera amalidde abatagisomye bwe tubeera mu kitundu for example nze nva mu district y'e Mukono ku kyalo Nakifuma ne tubeera nga mu Nakifuma akaalo kw'empangaalira nga nze nsomye ilimu ya faraivu mba mmalidde abasigadde bonna abatagisomye naye ate nze kinkakatako okubeera nga ngisomesa abantu abalala kitegerekese bulungi nze abagitegedde kinkakatako okubeera nga ngisomesa abantu abalala naye senga tubeera mu kitundu nga tewaliiwo muntu yenna asomye ilimu ya faraiv ffenna nga bwe tuli mu kitundu ekyo tugenda kuvunaanibwa mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala eyo hukumu ya ilimu al faraiv tamam nisbatuhu ilimu ya faraiv tujijjawa gojja buzina ilimu yes ejivaawa ilimu ya faraiv direct eva mu Qur'an mu kitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala ekitukuvu Qur'an yagamba Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhil unthayaini aya yonga tennabakukka erina background oba ina kireeta sababu nuzul lwaki ayo yakka omukyala yajja eri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama omukyala yali wa sahaba Sa'ad ibn Rabi'a yagenda mu lutalo lwa Nabi sallallahu alaihi wasallama yali gaziwa tikofiti ne bagenda okulwana Sa'ad teyadda mu lutalo olwo maata shahidi Allah yamujjulula nga bali mu lutalo olwo kati Sa'ad n'abanga yaleka abaana babiri ab'obuwala n'aleka n'omukyala kakati by then abawarabu balina system yaabwe mu byobusika ng'era balina empaji kubazimbira ebyobusika nga bwe tujja okubyogera mu maaso bi idhnillahi subhanahu wa ta'ala kati mulimu ku byo kye tujja okukoonako wano abaana ab'obuwala n'abaana abato balinga tebafuna ku biba birekeddwa taata waabwe nga afudde oba maama waabwe nga afudde kakati temukya muganda wa Sa'ad taata w'abaana banene abato
najje maali ya Saadi yona n'agitwala olwa sisitimu gye baalina nti omwana ow'obuwala n'omwana omuto baalinga tebasika. Omukyala n'agenda eri Nabi Muhammad n'amugamba ya Rasulallah, hadithi ya Jabir ibn Abdillah, n'agenda eri Nabi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba ya Rasulallah, hatani ibnatali Saad ibn Rabi'a, bano baana ba Saadi ibn Rabi'a, abaana ab'obuwala abo baana ba Saadi. Taata waabwe yafiridde mu lutalo lw'e Uhud, ye teyakomyewo. Naye omukyala agamba Nabbi fa inna ammahuma akhadha amwalihima walam yatruku lahuma shay'a. Taata waabwe omuto atutte emaali yaabwe yonna, talinawo kyabalekedde. Omukyala tamanyi bwagenda kuza baana, tamanyi bwagenda kuwangaalawo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba mukyala wa Saadi, yaqdi llahu bima sha'a, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kulamula ku nsonga eyo Allah insha Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaabeeranga ayagadde. Mu bwangu ddala bw'ekitalo Allah tabaraka wa ta'ala n'atuma malayika Jibril. Malayika Jibril nejja ne aya mu Qur'an, Allah ng'agamba nti yusikumullahu, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhil unthayaini. Tamam. Allah yagamba yusikumullahu fi awladikum, yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayaini. lidhakari mithlu hadhi al-unthayaini. Tamam. yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayaini. Ekigambo kino awladi mu aya eno, awladi jamu taksir. Awladi abaana bammwe jamu taksir. Wa jamu taksir nejja kuliko dhamir pronoun. yusikumullahu fi awladikum, awladi jamu taksir, kum ye pronoun eri ku kigambo kiri. Kati yani kati awladi kyajjanga jamu taksir wa udhifa bidhamir tufidu al-umum, wa udhifa bidhamir tufidu al-umum. Kakitegeeza nti mu aya nasu ya Qur'an yajjanga Allah agamba awladikum, yani abaana bonna. Aya egamba etya mu Luganda? yusikumullahu fi awladikum, yatulamira Allah, sijja kugamba nti yabalamira, yatulamira Allah nga nange mwendi. Fi awladikum, mu baana bammwe be tuba tulese, lidhakari mithlu hadhi al-unthayaini, senga mbanga nfudde nendeka abaana nga mu baana abo mulimu ab'obuwala, nga mulimu n'abaana ab'obulenzi, omwana ababaako ab'obulenzi oba abeera aliko ow'obulenzi afuna emigabo ebiri egy'omwana omuwala. Yani Allah subhanahu wa ta'ala nzijuludde, nina abaana babiri, nina Layla nina ne Shawkani. Bwe mbanga nze nfudde, Shawkani alina emigabo ebiri ku ebyo byembeera ndese, ate Layla alina omugabo gutya, alina omugabo gumu. Kakati wano Allah yagamba nti yusikumullahu fi awladikum, awladi jamu taksir wa udhifa bidhamir tufidu al-umum, kitegeeza abaana bonna. Kakati Nabbi sallallahu alaihi wasallama fenna tukimanyi bulungi ti ye mutesitesi w'amateeka ow'okubiri. Allah ekyo yakimukkiriza. Omutesitesi w'amateeka asooka ye Allah subhanahu wa ta'ala, omutesitesi w'amateeka ow'okubiri ye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kakati wa Nabi Muhammad yajja n'akola khasu mu baana ki? Kati waneni baana ki? Hadithi yajja n'ekola takhsis mu Qur'an, baana ki? Abaana bonna. Kakati wano Allah yagamba awladikum, kati Nabbi najja n'akola takhsis ng'omutesitesi w'amateeka ow'okubiri. Nabbi n'agamba nti la yarithu, Nabbi n'agamba hadithi egamba etya? Nabbi n'agamba nti sallallahu alaihi wasallama, subhanallah, la yarithu al-qatil, subhanallah,
akasiye no. Naam. Kati wano Allah yagamba nti yusikumullahu fi auladikum, tugambe nti auladi jamu tandika ku hadisi. Naam. Ana insha Allah haifu nabbi yagamba atya sallallahu alaihi wasallam kati ajja nabbi akola takhsis mu baana mwana kyateekeddwa okusika. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam la yarithu almuslimu alkafir wala yarithu alkafiru almuslim. Tamam. La yarithu almuslimu alkafir, omusiraamu tasikira muntu atali musiraamu, wala yarithu alkafiru almuslim, noyo atali musiraamu tasikira musiraamu. Kati senga mu baana bendese nga mulimu abaana abaava mu busiraamu tebaba mu basika bange, wano nabbi najja n'abeeranga abajjamu nga bwe tujja okulaba eyo. Si kyekyokka n'omwana oluusi nga sse kitaawe tubalaba abaana ab'emitwe emiyaayi, omwana n'alaba nga taata aluddewo okufa najja n'amutta. Hukumu sharia mu ilimu ya faraid tukujjako ekyo, tukumma okuwa ekyo kyewabadde oluubirira okufuna olw'okuba nti wasse mukaddewo naye mbasika toliimu. So nolwekyo tujja kwera nga tubiraba insha Allah subhanahu wa ta'ala maaso eyo. Tamam. Allah yagamba yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn fa in kunna nisaa fawqa thnatayn falahunna thulutha ma tarak. Kakati senga tamam awasose Allah yagamba yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn. Tulina alwaratha basikabe, tulina bintai. Omuntu ono afudde n'abanga alese abaana ab'obuwala babiri wa thalathatu aulad, n'aleka n'abaana abalenzi basatu. Tamam. Allah pati yasosa Allah yagamba yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn. Tamam. N'aleka wa ab, n'aleka ne taata, wa ummu n'alekawo ne maama we. Kakati waneeno tubagabira tutya bano ebalese ebabisigadde. Tamam. Waneno tusoka ntujjamu abasika. Abasika asookera dda tulina taata w'omufu. Taata w'omufu asikira kimu kya mukaaga. Lwaki kimu kya mukaaga? Liwujudi faru warif, wasigaddewo omusika. Ate nga mu basika banene abasigaddewo baana bano ababuwala ababiri ne banene abalenzi abasatu. Kitegerekese bulungi. So taata alina omugabo gwa kimu kya mukaaga. Lwaki? Liwujudi faru warif mudhakkaru, mu basika musigaddemu abaana ab'obulenzi. Wal ummu sudus, mama nena asikira kimu kya mukaaga. Lwaki? Liwujudi faru warif. Kati ekibeera kisigaddewo eno remainder ara tegeza remainder ekiba kifisseewo oluvannyuma lwa taata ne maama okufuna emigabo gyabwe, tegeza taata w'omufu ne maama w'omufu kyekigabibwa banene abaana ab'obuwala ababiri n'abalenzi ababeka abasatu. Lidhakari mithlu hadhil unthayayn, banene abaana abalenzi balina emigabo ebiri ate abaana abawala balina omugabo gumu ne babirekeddwa omuntu ababeera afudde. Kikyentegeeza buli muwala alina omugabo gumu ate abalenzi balina emigabo mukaaga, which is 3 times 2 ne tufuna 6. 3 times 2 tufuna 6 gy'emigabo gy'abaana ab'obulenzi abasatu, ate abawala basigaza emigabo gyabwe ebiri gyokka insha Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. Senga omuntu ono abaafudde alekawo abaana ab'obuwala nga fawqa thnataini bali babiri n'okugenda waggulu, falahunna thulutha ma taraka, babeera basikira bibiri byakusatu ku ekyo kyabeera alese. Ekyokulabirako, omuntu ono afudde n'alekawo maama mother, alesewo maama we ono afudde, n'abanga era aleseewo ne taata ne father taata we mu mbeera y'emu, n'abanga alese bintaini n'alekawo 2 daughters n'abaana be ababiri ab'obuwala. Tamam. Allah yagamba nti fa in kunna nisaa'an fawqa thnataini falahunna thulutha ma tarak. Bw'aleka abaana ab'obuwala babiri oba okusingawo basikira omugabo gwa bibiri byakusatu. So waneeno maama aba afuna omugabo gwa kimu kya mukaaga. Lwaki kimu kya mukaaga? Liwujudi faru warifu, wasigaddewo abasika
abasika be baliwa be banene abaana abobuwala abameka abobuwala ababiri ate taata naye n'asikira omugabo gwa kimu kya mukaaga plus remainder ofuna bulungi asikira kimu kya mukaaga plus remainder afuna kimu kya mukaaga liwujudi faru warifu walbaki nekinaba kifikidde bwe kinabanga weekiri kijja kubeera kikyerwaki liwujudi faru warifu muannath abaho abasika abasigadde baana babuki baana babuwala naye senga taata w'omufu abaawo n'omusika omuntu ono afudde n'abanga mbale mulimu omwana ow'obulenzi taata afuna omugabo gumu gokka kimu kya mukaaga then wabintaini bano batuddotaazi omufu balese basikira 2 byakusatu lwaki 2 byakusatu litaaddudi omuwendo gwabwe gususse ku omu bali 2 and plus ofuna bulungi so ekyo nakyo bwe kitobwe kiri inshallah taala nam Allah yagamba nti fa in kunna nisaa fawqa 2 falahunna thulutha ma taraka wabanga omuntu ono afudde alesa abaana b'obuwala 2 n'okusingawo basikira omugabo gwa 2 byakusatu wa in kanat wahidatan falaha nisfu saate bwabanga afudde alesa omwana ow'obuwala omunga gwalesewo yekka falaha nisfu omwana ono ow'obuwala abeera alina omugabo gwa kimu kyakubiri kwe baberekeddwa kitaawe kwe baberekeddwa maama we kakati waneene ekyokulabirako ekirala abasika be tulina maama tulina taata tulina n'eddota n'omwana ono ow'obuki ow'obuwala abeera asigaddewo tamaama emigabo gisigala nga bwe giri falil sudusu maama afuna kimu kya mukaaga liwujudi faru warifu wasigaddewo because of the existence of the descendant wasigaddewo omusika ono omwana ow'obuwala walil abu taata w'omufu kimu kya mukaaga n'alina ekibeera kifikidde lwaki wasigaddewo omusika mwana wabuki wabuwala ate ono omwana asigaddewo omuw'obuwala abeera afuna kimu kyakubiri kwe yebirekeddwa kitaawe tamaama ku saidi y'abaana waneene bwetuba nga twogera ku baana mulimu n'abazzukulu abaana kibuniramu n'abazzukulu abazzukulu ki abazzukulu ab'omwana ow'obulenzi abazzukulu ab'omwana ow'obulenzi kati ku nsonga y'abaana bwekatusoka tuyimirira awo Allah yagamba yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn abo baana fa in kunna nisaa fawqa 2 falahunna thulutha ma taraka bonna tukyali ku baana wa in kanat wahidatan falaha nisfu kati asobola okubanga omwana gwalese yamuzaalira ddala obanga mwana wa mwana we omulenzi qala al-ulama bamanyi bagamba inna awlada al-ibni wa awladuhum yakumuna maqamu al-awladi idha adam abaana inna awlada al-ibni abaana b'omwana omulenzi wa awladuhum n'abaana baabwe abaana b'abaana abalenzi n'abaana baabwe yakumuna maqamu al-awladi idha adamu bayimirirawo mu bifo by'abataata baabwe idha adamu senga bataate babeera nga baafa ekyokulabirako kankuwe nze nina Shawkan ne Layla nyinza okubanga Allah nzije mu bulamu bw'ensi eno nga mu kuva mu bulamu bw'ensi eno nga Shawkan ye yansooka okufa kati nga Shawkan yazaalayo omwana kati omwana oyo gwe yazaala omwana wa Shawkan ayimirira mu kifo kye Shawkan omwana oli n'asikira ng'asikira nze jjajjaawe ntegerekese bulungi abantu kibagamba inna awlada al-ibn wa awladuhum yakumuna maqamu al-awladi idha adam tamam wa in tabbaka al-ulya tahjubu al-asfar senga mbanga afudde ekyokulabirako al-warathatu abasika bendese nina ibn mutabani wange wa ibn ne mutabani wange ayi muzzukulu wange wa binti ne muwala wange nze kennyini gwenzaala wa ne maama waali wa abu ne taata kakati mubasika omwana ono ibn talina kyagenda kusikira lwaki lwasigaddewo kitaawe ye mbasika abagenda okugabana bino byendese ye taliimu omuzzukulu wange omwana wa Shawkan talina kyagenda kusikira ku nze jjajjaawe liwujudi Shawkan lwaki Shawkan akoze eki asigaddewo naye ate senga mbanga obulamu bw'ensi buvuddemu nga Shawkan taliiwo naye nga waliwo omwana we ye gwe yalekawo omwana we ndese mutabani wa Shawkan muzzukulu wange omwana ow'obulenzi mutabani wange Shawkan nendekawo ne muwala wange
ne maama wange ne taata wange, then omwana ono omuzzukulu ayimirira mu kifo kya kitaawe eyafa n'abeera nga yasikira nze mu kifo kya kitaawe, ensonga bwetyo bweri. Naye nga bwe tugambye, senga taata we abeerawo, yabeera excluded totally from inheritance. Lwaki? Wasigaddewo omusika amusinga okubeera nti alina oluganda lunene ku nze nga ye kitaawe. Na tugambye tamam, wa in tabaqa al-ulya tahjubu al-asfal. Abaana bano bataata b'abaana bano kasa babeerawo, tahjubu al-asfal, bano bonna abazzukulu bonna babeera excluded totally from inheritance. Lwaki? Wasigaddewo bakitaabwe, wasigaddewo ne basenga baabwe. Tamam. Wa in kana alwaladu al-a'la untha akhadhat al-untha haqqaha wa baqi waladu in kana dhakaran. Senga omwana owa waggulu, ntegeeza oyo ali bwaba omufuba azaala, aba asigaddewo nga mwana omu ate nga wa buwala. Ofuna bulungi? Ng'omwana oyo asigaddewo ow'obuwala, asigaddewo ne muzzukulu wange mutabani wa Shawkani, tukola tutya? Akhadhatil untha haqqaha, tukwata ono omwana ow'obuwala ne tumuwa omugabo gwe, which is half, kimu kyakubiri. Wa baqiri waladu in kana dhakaran, ekiba kisigadde kyonna tukiwa mutabani wa mutabani wange in kana dhakaran, bw'abeera nga mwana wa bulenzi. Ekyokulabirako, tulina omuntu ono afudde n'abanga bambi amubasika alese binti, alese muwala we. Tamam. Mukuleka muwala we najja n'alekawo ibun ne mutabani wa mutabani we, ayi muzzukulu we ow'omwana w'omuki omulenzi, nga n'omuzzukulu naye nga mulenzi. Najja n'alekawo ukhti shakika ne sisita we nga bagatta taata ne bagatta ne maama. Najja n'alekawo ne akhu ashakik ne muganda we omulenzi nga bagatta taata bagatta ne maama. Tamam. Kakati awalan tetusookera ddala okukola, tutunuulira mu sisita woono ne muganda we bagatta taata ne maama, bali mu basika nga bwe tujja okulaba mu maaso eyo. Omanya ddi nti ono avaamu ono asigalamu, tujja biraba. Tamam. Banene ababiri wano, ukhti shakika, sisita w'omufu, muganda w'omufu omuwala, bwe bagatta taata ne maama ne muganda omulenzi, tebalina kye bagenda kusikira, bali excluded totally from inheritance. Lwaki? Liwujudi faru warith mudhakka, wasigaddewo omusika nga mwana wa bulenzi, which is omuzzukulu w'omwana omuki omulenzi. Ono alemesa bano okubaako kye bafuna. Tamam. Ate binti ono muwala w'omufu ono asigaddewo afuna kimu kyakubiri, which is half. Afuna kimu kyakubiri. Lwaki kimu kyakubiri? Li infuradiha, asigaddewo omu mu baana omufu bazaala, asigaddewo omu. Senga babadde babiri, babadde bajja kusikira biri byakusatu, naye asigaddewo omu, se atwala half, nga Allah bwe yagamba nti wa in kanat wahidatan falaha nisfu. Ekyokubiri, wala adami wujudi man yu'assibuha, tewasigaddeewo muganda we mulenzi agenda kumulyako nfisi. Yani webandibadde basikira kisigaddewo, oluvannyuma lw'abannannyini okufuna emigabo gyabwe taliiwo. Ofuna bulungi? Shawkani eyandibadde aleetya sisita ono okuba nti basikira kiba kisigadde, bakigabane nga Shawkani erina emigabo ebiri, nga ye ono omwana ow'obuwala alina omugabo gumu taliiwo, waliwo omwana we. Kati ate ono omwana ye asikira ekyo ekibeera kisigadde kyonna. Rimenda yonna eba bisigadde byonna yabitwa kiki kye bagambye abamanyi ti wa in kana alwaladu al-a'la untha, bw'abanga omwana asigadde w'omufu nga mwana wa buwala. Ofuna bulungi? Akhadhatil untha haqqaha, yono omwana obula tumuwa omugabo gwe n'agutwala, which is kimu kyakubiri. Wa baqiri waladu in kana dhakaran, ekiba kisigaddewo ne kibeera nga kitwalibwa omwana ono omuzzukulu senga abeera nga mwana wa bulenzi. Tamam. Kakati senga ate kijja ne kibeera nga wa in kana alwaladu untha, kati senga nga omwana ono ow'obuwala aba asigaddewo na muwala ate nga muzzukulu nga mune mwana wa buwala. Ekyokulabirako, for example, binti
alese dota omuntu ono afudde muwala we alese omuwala we n'alekawo wa binti ibuni ne muwala wa mutabani we nga Shawukani nze wenfiiridde. Shawukani yazaala naye akaana nga kabuwala. Basigadde bawala babiri bombi bawala, ono muwala ono muwala. Omuwala asooka mwana wange nze yafudde, kitegeeza ono aba ayita ono senga. Omwana asigaddewo nani? Ne sengaawe. Ng'ono omwana ow'obuwala asigaddewo ne sengaawe ono omuzzukulu nga mwana azaalibwa mwana wa buki? Wa bulenzi. Bannange kano kabeere kiriya bulungi. Omwana w'omwana omuwala asikira waabwe naye gy'azaalwa kino si kika kye. Naye ono omwana abazaaliddwa mutabani wange yasikira ffeeno kwa kye kika kye. Tamaamu katuwane n'ono omwana ono ow'obuwala tukola tutya? Aweebwa omugabo gwe wikizi kimu kyakubiri haafu. Lwaki? Liinfiraadiha asigaddewo omu omwana ow'obuwala. Okitabugedde bulungi. Ekyokubiri wala adami wujudi mani yo asibuha Shawukani ono yandibadde asikira naye kiba kifikidde Shawukani taliiwo. Ekyokubiri ye ntubeera ng'omwana obuwala tumuwadde omugabo gwe. Kati wa bakiri waladul walad in kana dhakaran. Ekiba kisigaddewo kyonna haafu yonna ebeera esigaddewo yonna tugiwa mwana wa bulenzi omuzzukulu abanga mwana wa buki? Wa bulenzi. Nate tulaba asigaddewo mwana wa buki? Wa buwala. Muzzukulu wa mwana wa buwala, muzzukulu muwala ow'omwana omulenzi. So no muzzukulu afuna kimu kya mukaaga. Lwaki kimu kya mukaaga? Litakmilatu thuluthaini, olw'okujjuuliriza omugabo gwa bibiri byakusatu ogusikirwa abaana ab'obuwala abameka? Ababiri oba okusingawo. Kwa Allah yagamba nti wa in kanati fa in kuna nisaa fawqa thnataini falahunna thulutha ma taraka. So waneno omwana w'obuwala bw'abanga asigaddewo ne mwana wa muganda wo omulenzi nga ne muwala, omwana w'obuwala afuna kimu kyakubiri, ate ono omwana ono ow'obuwala ono asigaddewo saaniziddota ono afuna kimu kya mukaaga. Litakmilatu thuluthaini, olw'okujjuliza omugabo gwa bibiri byakusatu ogusikirwa abaana b'obuwala ababiri. Lwaki kiri bwe kityo? Lwaki ono afunye kimu kyakubiri ate ono afunye kimu kya mukaaga? Liannana nukaddiruhuma hukumul bintiya. Bonna tubalamula okuba nti bonna balina hukumu, bonna baana ba buwala. Yes, ono muwala no ne muwala, naye watafawata fil qisma, emigabo gyabwe gyawukanye. Ono alina kimu kyakubiri ate ono alina kimu kya mukaaga. Le bitafawuti daraja, n'amadaala gaabwe nago gaawukana eri omufu. Ono mwana wa mufu ate oli muzzukulu wa mufu. Kati so omwana w'omufu aba alina okufuna omugabo munene okusinga omuzzukulu ow'omufu. Yensonga lwaki olina omwana ow'obuwala afunye kimu kyakubiri ate omuzzukulu n'afuna kimu kya mukaaga? Lwaki kimu kya mukaaga? Litakmilatu thuluthaini, olw'okujjuliza omugabo gwa bibiri byakusatu. Wa bihadhihi lhikma jaat fi sunna. N'embeera eyo nga bwe tuzze tugiraba yonna. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama wa in kana alwaladul a'la bintayn, senga ate omuntu ono aba aleseewo n'aba nga alese abaana ab'obuwala bameka? Babiri. Nga basikale tulina bintayn, tulina 2 daughters. Omusajja aleseewo abaana be babiri ab'obuwala bintayn nga baleseewo. Ofuna bulungi. Nabbi yagamba ki? Akhadhina bintaini thuluthaini. Bano abaana b'obuwala tubawa omugabo gwa bibiri byakusatu. 2/3 bibiri byakusatu gwe mugabo gubaweebwa. Allah yagamba atya? Fa in kunna nisaa fawqa thnataini falahunna thulutha ma tarak. Tamam, abaana b'obuwala bo bafuna mugabo gwa bibiri byakusatu. Fa in kana alwaladul asfal, nesenga omwana ono wa wansi, tegeeza omuzzukulu omwana ow'obulenzi unfa abanga mwana wa buwala. Tamam, tuli fenna binti ibn. Nabye nnyonnyola senga omwana omuntu ono aba afudde alekawo omusika nga baana ba buwala babiri, walwaladul asfal binti ibn, n'aleka n'omwana ono wa wansi, tegeeza omuzzukulu ow'omwana omuki? Omulenzi nga mwana wa buki? Naye wa buwala. Nabbi yagamba atya?
lam yakun laha shay'un ono mwana ono w'obuwala wano binti ibn talina kyasikira abeera talina kyafunye lwaki listighraqu thuluthaini olw'ensonga nti omugabo gwa bibiri byakusatu ogugabano abaana ab'obuwala abameka ababiri guweddewo tuli fenna guweddewo baani abagututte gutwaliddwa basengaabe abaasigaddewo ababiri senga baba bakuyise ne bagamba jangu ogabe emmaali ogenda okutunulira nga mbasika olina abaana ab'obuwala babiri oba okusinga abalekeddwa omufu nga waliwo n'abaana bazzukulu b'omufu ab'omwana w'omulenzi naye ng'aliwo omu nga si nsonga ali omu bano okusingawo kasa kiba nti abaana omuntu b'alese ono afudde alesewo abaana b'ab'obuwala babiri n'omuzzukulu omu nga kaana ka buwala ka mulenzi ka mwana wa bulenzi obanga buli butaano n'okusoba nga bonna buwala buneeno obwana bonna bubeera excluded totally from inheritance bwena kyebusikira obwaki kyomugabo gwa bibiri byakusatu ogugabana abaana ab'obuwala gwakoze eki gwaweddewo tamaamu nabbi yayongerako n'agamba illa okujjako an yakuna biidhaiha au asfal minha dhakarun ta'khudhu ma'ahu ma baqi lidhakari mithlu hadhi al-unthayaini okujjako senga kibeera nga omwana ono ng'omuntu ono afudde alese bintaini abaana ab'obuwala babiri alesewo abaana ab'obuwala babiri n'abanga azze n'alekawo binti ibn n'alekawo ne ibn ofuna bulungi tamaamu embeera egenza okujja omuntu ono n'afa nabbi yagamba nti okujjako senga nga omwana ono ow'obuwala ono binti ibn asigalawo ne bunne bwe bali mu ddaala erimu nga bonna bazzukulu ba mwana mulenzi si nsonga nga omwana ono ow'obuwala ye ataalinako eddaala ddene ate okusinga ku mwana ono asigaddewo ow'obulenzi oba bali mu ddaala erimu kikyentegeeza ono binti ibn mwana wa mutabani wange Shawukani kati ibn ye ate mutabani wa mutabani waani wa Shawukani kati asobola okuba nga asigaddewo n'ono bw'ati oba nga asigaddwa ne ibn kati ono ibn ono n'ono eddaala lyerimu kitegeeza omu yabadda ku munne naye ibn ate yaba waakusatu ku bano kati kiba kitegeeza nti ono yazaala ono kati senga ono omwana ow'obuwala aba asigaddewo n'ono helwa awu bw'abanga taliiwo ng'asigaddewo n'ono helwa awu kati kikyeŋŋamba bintayi alesewo abaana ab'obuwala babiri omufu n'alekawo ne binti ibn kakati ono nabbi tusooka tudde okukatini nabbi yagamba atya yagamba ti senga omuntu ono mu Samali abaalese abaana b'obuwala babiri n'alekawo n'omuzzukulu omu ng'omuzzukulu mwana wa buwala banene abaana b'obuwala ababiri bafuna bibiri byakusatu omuzzukulu talina kyafuna illa okujjako an yakuna biidhaiha ng'ono omuzzukulu ono au asfal minha dhakarun bw'asigalawo n'omu ku balenzi bazzukulu banne ta'khudhu ma'ahu ma baaqi lidhakari mithlu hadhi al-unthayaini n'amuyambako ne basikira ekiba kisigaddewo ng'awaliko omulenzi afuna emigabo ebiri katunula waneeno olabe tulina waneeno batudotaazi baba baneeno omufu baleseewo kati badotaazi bano abaana b'omufu baneeno ababiri basigaddewo n'abaana ba muganda waabwe omulenzi akamu kawala akalala kaana ka mwana wa muganda we kati baneeno olw'okuba nti kuliko omulenzi basikira ekibeera kikoze eki ekibeera kisigadde lidhakari ng'aliko omulenzi mithlu hadhi al-unthayaini ye aba atwala emigabo ebiri insha allahu taala so bw'aba baeranga basigaddewo ng'ono asigaddewo ne bano ono binti afuna ebiri byakusatu ng'omugabo gwe nga Allah bwe yayogera mu Qur'an ono binti ibn ono omwana ow'obuwala omuzzukulu n'ono omwana ow'obulenzi muzzukulu munne naye nga ye ate mwana wa muganda ate nga mwana wa muganda we basikira ekibeera kisigaddewo nga aliko omulenzi afuna emigabo ebiri ate aliko omwana ow'obuwala ye naaba ng'afuna omugabo gumu shukurani ala husni istimaikum wasalaamu llahi alaikum warahmatuhu wabarakatuh tamamu insha Allah subhanahu wa ta'ala gyekiri nti olunaku lwaffe olusoose
mukkirize tubeerenga tukomawo olwaleero biidhinillah insha allah. Omusomo gwaffe tujja gwongerako nga tutandikira wennyini we tukomye insha allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan. Twebaza bakadde baffe aba Husal Islamic Media. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasiime, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize. Ab'ebitiibwa tewenyuma yonna gy'oli, kyonna ky'oyize mu ddiini ya Allah ng'okyekakasa bulungi kisomesa abantu la Allah tomanya nti kyojja okusala ku miizaani yo ku lunaku olw'enkomerero insha Allah subhanahu wa ta'ala. Sigadde nze Kiwalabi Muhammad Abubakar, Azhar University gyensomera Cairo Egypt, mwaka gwa kusatu, faculty ya agriculture, department ya biotechnology, kisimu takniyatun hayawiya. Jazakumullahu khairan. Ndi mutandisi w'ekibiina kya Busiro Islamic Call Association. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.